ilmu tosobola gifuna muraha mu mbeera eryawo yaddembe la olina okuteekamu ki amaanyi. Tamannaita an tumsi faqihan munadhiran bighayri ana'in waljununu funun. Umanchi yagambe kitwakikonako lwenti omuntu weegomba okubeera ng'oli mumanyi osomeseza kino ne kino naye nga tewaliwo kkowa kwonna nga irimu ejja kusangaawo weebakemu ozukke ilimu obeere nayo nnyingi nga njagala kubeera nga omumanyi bw'ati ng'oli awo tudde oba bulalu manyi agamba waljununu funun n'obulalu bulimu ebika kyo kiba kika mu bika by'obulalu. Ilimu yeetaagamu okwewaayo. Baimma osanga emyaka egyo gyakulemberanga baatambulanga n'agenda mu bitundu eby'enjawulo n'ava wano n'adda wano ng'anoonya ilmu. Bala abamu baatambulanga anoonya hadithi emu ebeewaayo. Amanya abanene boogenda okusanga nti yalina ilmu. Ogenda sanga entambula ze baatambulanga ennene n'okwewaayo okunene mu kufuna ilmu. Eno ilmu bw'oba wewaddeyo wenna mu kugifuna ofunako omugabo omutonotono. Olwo buti ate bw'oteewerayo ddala. Bwe weewaayo wenna okuginoonya ofunako ky'ofunyeko ekito kuba teri asobola gikola kugimala. Olwo ate butya bwe weesaasira kino oyagala talina ky'ogenda kufuna kuyo. Kulaba nabbi Allah yatukomuga waqul rabbi zidni ilma. Allah abeere nti asaba Allah okumwongera ilmu nabbi sallallahu alayhi wasallam.